eri omuntu wa bulijjo wonna wooli wosinze obukose tugoberera webale nnyo webale ddala kakati mbagambye nti okuteesa kubadde kugenda mu maaso Vladimir Putin masekati ag'eggwanga erya Ukraine nawo n'agenda maaso n'okuba nti akubyewo ekibuga ekirala ekikubiddwa obubi nnyo ngenda bazzaayo eri mu White House mbabuulira ebirala bibaddeyo naye ekibuga ekirala ekikubiddwa ennyo kyekibuga kye bayita Kremenchuk. Russia egenze maaso n'okulabika nti ekikomeredde era nga meeya w'ekibuga ekyo ategeezezza nti kano kabadde kabonero kalala akalaga nti omukulembeze w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin tagenda maaso n'okuba nti ayagala mirembe. N'abadde ali mu bakomerera eri nga bagenda maaso n'okuba nti bateesa mpolampola. Abadde amugamba nti anze njagala emirembe ate nga basajja be bwe bagenda maaso n'okuba nti basesebbula enfo eziwerako. Russia asindise drone zibadde 207 n'emizinga 10 okusinza ku Ukraine Air Force abakubye drone 207 n'emizinga ekika ekya ballistic agibadde 10 mirambirira wakati nga bateesa ero notayagala kumanya Vladimir Putin alabika nga ye tayagala kumanya bateesa bwakuba tasuula muggo ne wankubadde nga ateera n'okuteesa agamba nti wekuli kakati magambye nti wabaddewo essuubi era bagamba nti badde breakthrough waliwo essuubi erizze Putin bamukubidde essimu naye bagambye nti okusooka bano abasajja kye bakoze okwerekera Zelensky baabaze nnyo ono Zelensky abadde wakulagira kati bamuwerekedde ne bagamba katwabe Trump wukala amaaso era nti plani ya Putin plani ya Donald Trump yabadde nti bwatuuka balagire mulagire yabadde atanse n'okubyogerako n'agamba nti gwe kiri mu ngalo ze okumala olutalo oba nedda ng'ayagala kuyisaawo kya Putin. Jjukira ye ayagala ensi emwogereko nti olutalo lwaggwa kati yabadde alaba nti bwamulagira bakolere ku bya Putin still ye Donald Trump agenda kufuna credit whatsoever oba atya oba Ukraine era byafiiriddwa ye ng'agenda kufuna credit akipika nnyo luggwe ensi emwogereko nti ye yalukomya kyova olaba ne bwe kiba nga kyefevalinga Russia ye asobola okukikola akadde kano kati abazungu bamutegedde ne bagamba nti ono okitegeera kaakati ne bagenda bawerekera Zelensky era Donald Trump ne bamulaga nti byonna bye mwateesezza twabitegedde musajja mwamujanjawazza ne bamuwa ebitiibwa newankubadde mwakuzi wa ntalo naye tugaanye byonna bye muyinza okubanga mwateesezzaako mubiteese but twagalayo meeting nga mwali n'ono nga mwali ayogere ebibye n'ono ayogere ebibye olwegenda kuba fair ground naye tosobola kugamba nti ebya Putin bye bigenda okukola n'eno tugaanye era bakimugambye kati kyekimwaliriza n'okkuba essimu n'amugamba nti biganye kakati bino bye tutegedde okusinza ku mukulembeze gwanga na America Donald Trump ategeezezza n'agamba nti okusinza ku bibaddewo buli omu musanyufu everyone is happy about the possibility of peace for Russia Ukraine buli omu musanyufu okusinza ku bibaddewo n'agamba nti bwe tumaliriza amawulire agamu gategeezezza nti simu agikubye meeting egenda maaso kati amawulire agamu ne gagamba nti agikubye meeting ewedde naye agambye nti bwe tumaliriza njogedde naye Vladimir Putin mukubidde essimu ne mugamba nti abakulu baagala wabeerewo ensisinkano era mutabadde mu byalinga yadde nga Russia tenda bakikonfaminga omwogezi wa gavumenti gwe bayita Dmitry Peskov tannaba kulabika nti ayogera waliwo nayogera gavumenti nono mukyala ayogerera minisitule w'ensonga z'eby'eggwanga tebannaba kwogera aba Russia tebamala bo googera bo tebannaba kunyega naye ono nabagamba nti yatwala obwogezi bw'olutalo lwa Ukraine ne Russia ye mwogezi waalwo ye mwogezi wa gavumenti ya Israeli bw'eba erwana ne Iran ye mwogezi w'oluwannando lw'eggazi ebigenda mu maaso ye Trump ye buli kimu akyogerako kati era yayogedde n'agamba nti arrangements batandise okuba nti bazikola for a meeting batandise okukola arrangements for a meeting n'agamba at a location to be determined between President Putin and President Zelensky bagenda kwogera nti batandise okukola arrangements eza meeting era nti batandise n'okwogera balabe
ku kifo ki wabula agambye nti ekifo gye bayinza okutuula Zelensky ne Vladimir be bagenda okuba nti bakisalawo. Agambye abo be bagenda okuba nti bakisalawo. 3-way summit Ukraine ne Russia America, Ukraine, Russia. America yabali wakati. Chancellor w'eggwanga etibwa erya German gwe bayita Friedrich Merz batategeezezza anti Putin yali yagenda Damascus wekanti oba olya wakkiriza wabeerewo bilateral meeting mu wiiki 2 naye agamba nti kigamu okuba nti date ze zaali tezagenda maaso nokuba nti oba olyawo zikkirizaganyizibwako naye akisinyiza akagenda nti omusajja yali yakkiriza ebintu nga ebitambula. Zelensky bw'atyo naye ayogeddeko n'abamawulire meeting eno ng'ewedde bweru wa White House n'ategeeza n'agamba nti ndi ready for a bilateral talks with Bitafoy Putin. Yadde nga simwagala, enkumi n'enkumi z'abantu bafudde, bintu byonooneddwa, yadde nga simwagala, nzikiriza. I'm ready. Ebintu gebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Kakati mbagambye nti sinza okubeera mu meeting eno kibadde ekyo. Putin balabika nga bamunywezezza, bamukkirizisizza, yadde nga tebannaba kwogera. Balabika nga bagenda kumukkirizisa akkirize atuule mu meeting ey'abasatu ng'erimu Trump, Zelensky naye mwennyini tekibangawo. Abakulembeze okuva e Bungereza, Bufalansa, Germany, Italy, Finland n'omukago gwa European Commission ne NATO era bagenze maaso n'okuba nti bategeezezza nti era bagenda kukibeeramu for support. Kati bagenda nti kino tulina kwekwata kaganda. Zelensky nga bamaze okubeera mu meeting eyawamu naye afisizaawo akadde n'atuulako 1-on-1 mu Oval Office ne Zelensky eri meeting eyawamu ebaddemu abakulembeze abo benkubuulidde ebaddewo. Naye Trump amuzizzaako ko mu kafubo ne babeeramu babiri. Tetumanyi mu kafubo kano okubeeramu ababiri kibadde kigendeerwa ki, naye nga bazzeeko ebbali ne babaako be badisikasinze 2-2 nga bwe bigenze maaso n'okuba nti bitambudde. Kakati wabaddewo nnyo okudisikasinga security guarantees era eggwanga eritibwa erya Ukraine. Babadde badisikasinga nnyo security guarantees. Kakati tutegedde nti America etegeezezza negamba security guarantees ezo mwe mugenda okuba nti muziwaayo okusinga, mwe mugenda okuba nti mukola ki, muziwaayo. Bali abakulembeze okuva mu mawanga aga Bulaaya babagambye nti mmwe ekyo kigenda kubeera kyammwe. Mark Rutte yakulira NATO ategeeza n'agamba nti kituufu meeting ebadde very successful okusinza ku ebyo ebibaddewo ebigenze maaso n'okugamba nti bivuddeyo akadde kano kennyini. Pal FM ekulira omuntu wa bulijjo. Meeting bwetyo bwegenze maaso n'okuba nti etambudde. Meeting bwetyo bwegenze maaso n'okuba nti etambudde wali mu the White House. Kakati biri bye twabadde binabagambye nti olunaku olwajjo binabadde mbagambye nti banaagenda mu maaso n'okuba nti babaaniriza mu mbeera gye bayanirizzaamu Putin tekibaddeewo. Babadde ngera mu bugenyi obwa bulijjo. Yes, babadde mu bugenyi obwa bulijjo. Era tutegedde nti mu birala ebibaddewo Ukraine bagenda kuba bamuguza b'Amerika ebyokulwanyisa nga bibalirwamu billioni zinga 9. Ukraine security guarantees erimu okugula ebyokulwanyisa naye nga amawanga ga Bulaaya ge gabigula babiwe Ukraine nga bibalirwamu billioni zinga 9 bwabukadde bwa euro nga 10. America kino akifunamu. Yensonga lwaki bulijjo tubabulya nti America tabeera mu kintu nga takifunamu. Kati security guarantees zonna ziboogerako omuli ebyokulwanyisa ebinaamuyamba okwekuuma in future obutaddamu kulumbibwa. Ebyokulwanyisa ebyo byonna bijja kuva mu America. Mwolaba Trump kiremeramu naye akifunamu. Kati bagambye nti mu security guarantees ono abeere ne security nga olutalo luwedde mulimu okugula ku America ebyokulwanyisa ebiweza billioni za $.
9 awo America yabeera afunamu. Lutalo luggwa ate afuna ssente, ayina okuzza ssente z'abadde atadde mu lutalo. Olwedde amazobba tegaakakodyo, ayagala biliyoni $10. Mwagala luggwe ngenda baguza ebyokulwanyisa bya biliyoni $9, euros biliyoni 10, kati still America akifunamu. Bwebito biri ebyo tunaba tugenda maaso n'okuba nti obuulyawo tubyetegereza wena ataddeko Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo. Kakati tugenda ku mu candidate wo nga bwe tutera okugamba nti abantu bangi abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo okwetoola eggwanga naddala nga tugenda mu kalulu k'omwaka 2026 atukuleetera ebikwata ku bakandidate ab'enjawulo era nga twagamba nti bwe tuba tetunnaba kukolako kandidate wo abantu weesimbyewo tebakumanyi dukazambwa jangu ku Pale FM ogambe nti njagala kunkolako mu kandidate gwe munanga alina kandidate nga yeesimbyewo ensi nga temumanyi muleete. Nawe kandidate aliyo nga weesimbyewo ng'ensi munnange tekumanyi olinda ki? Dukazambwa ojje wano ate munnange abantu tubabuulire ebikwatako gwani era weesimbye kitundu ki, biki ebikwatako era biki by'osuubidde okuleka nti ogenda kukolera abantu bo bwe banaaba bagenze maaso n'okuba nti bakwesize kandidate wo. Olunaku olwaleero katulabe ate gwe tukuleetedde olunaku olwaleero otegeere biki ebigenda maaso n'okuba nti beemukwatako. Pale FM kuleera omuntu wa bulijjo anti tugenda mu kalulu omwaka 2026 kandidate wo olunaku olwaleero katulabe gwe tuleese. Nga twolekera akalulu 2026 bangi bavuddeyo beesimbyewo mu bifo ebyenjawulo. Omanyi ebibakwatako, omanyi bye baakola, gye baasomera oba kye baliko kati, balina obuwagizi. Bino byebikwata ku kandidate wo. Ono ye kandidate wo 2026. Ono ye kandidate wo omwaka 2026 olunaku olwaleero tukuleetedde kandidate gwe bayita Walangalira Abdallah Jayidi. Onampuliriza ali yesimbyewo ku kifo eky'omubaka mu palamenti ow'ekitundu ekya Kampala Central Constituency nga independent atalina kibiina naye nga oyinza okugamba nti NUP leaning candidate